Asante sana. I think we can take one. I want to encourage all of you Ugandans to turn up in large numbers and vote. We have an opportunity to change our country, and we encourage you to turn up tomorrow and vote in record numbers. The phase of looking for the vote has been concluded. Now the next vote is to cast that ballot. Please go and vote, and after voting, you stay there 20 meters away from the voting table and observe the election. Keep your camera on. I know the internet has been switched off, but like we've been encouraging you, especially the young people, to find creative ways of remaining online. We are happy that many of you have remained online. We salute you. That is what we do. That is how we do it in this generation. You're not breaking any law by staying in communication. Please continue communicating to the country, and those of you that can advise others on how to bypass this illegal internet shutdown, please do, because democracy dies in the dark. And again, we've encouraged you to stay and observe the election because it is within your right. That is what the law says. And yes, when they try to tamper with the rightful result, you have every right to demonstrate, to protest against it, because Article 29 of our Constitution mandates you to do so. We thank you for the constant support. I've just met the African Union observers led by President Goodluck Jonathan, former president of Nigeria. And I've also met the East African Community election observers. And we've reiterated our fears to them. We have told them that many times election observers come to Uganda only to legitimize the irregularities. And we've challenged them to report exactly what they observe, or else they will also turn themselves into enablers of the dictatorship. We thank you. We wish all of you Ugandans victory tomorrow. Please turn out and vote and protect your vote. I want to appreciate, first and foremost, you, the journalists that have kept our voice going far and wide. In a special way, I appreciate the freelance journalists, the online journalists, the ragtag journalists that were with us all through this campaign trail. We want to thank God for the fortitude and the strength to carry through this brutal campaign. This was more like war, but we were able to campaign every single day through thick and thin, and we made it to the 112th
day of the campaigns. Campaigns concluded yesterday. So much has happened. More than 750 of our colleagues are in prison. Others have been abducted, and the abductions continue. Just a short while ago, we were informed of the abduction of 2 of our colleagues that had gone in the countryside to take materials for our election observers and agents, but they were picked and taken away. We don't know where they are with the materials and the money that they were going to use. Also, so much brutality has happened. Many of our colleagues are in hospital, while others have been killed. Besides, the young 16-year-old boy was killed in Gulu. You all know that Mr. Chokelo was shot and killed in Iganga. And only yesterday, our brother Mutagubia Fulje was shot only a kilometer away from here. He was shot by the OC station. So the OC of Magere police post shot him and killed him. Mutagubia's body is in Molago, but unfortunately there might not be justice for Mutagubia's death like it has happened in many cases. He was shot and killed by the OC, and we hope justice will be served. Tuwebaza olw'otugumikiriza mbadde nsinkana abalaba abatunuulizi b'ebyokulonda aba observers aba ekitongole kya African Union abakulembeddwa President Goodluck Jonathan, former president wa Nigeria, batukyaliddeko era ne twogera nabo, n'aba East African Community nabo batukyaliddeko era ne twogera nabo, era tukiddinganye tobweraliikirivu bwaffe bwe bw'okuba nti ba election observers oba batunuulira ebyokulonda bajja ne balaba amazima ne bagenda ne batagogera. Era tubasoomozza okwogera amazima nga bwe gali, kuba kye kye tubasuubiramu demokrasi waffe asobole okukula. Njagala okwebaza mwenna bannamawulire ababadde naffe okwongerayo eddoboozi lyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, okusingira ddala abe tubadde nabo ku campaign trail nga twetoola eggwanga lyonna. Mwebale kugumira nfufu, kugumira tiyagas n'ogumira ebizibu byonna bye tuyiseemu. Twebaza Katonda otuwa obusobozi n'otuwa amaanyi n'obugumiikiriza okusobola campaigning ennaku 112 zonna ne tuzimalako nga tetupondoose, nga tetuwedde mmanyi newankubadde tubadde tukolera mu bugubi. Tusaasira bannaffe bonna abatuusiddwako obuzibu, omwe muli abakubiddwa, abasibiddwa, otwogerera bannaffe 705 bali mu makomera nga kwotadde n'abawambiddwa abasukka eddaziini be tutamanyi gye bali, n'abakasembayo be 2 abadde batutte ebyokulondesa ne sente zinayamba bannaffe ba agent okuuma akalulu kaffe abawambiddwa tetunamanya gye bali. Mwabo mwe muli abattiddwa ng'ogyeko gwe battira eggulu ne Mesa Kyokero gwe bakubira amasasi eyiganga olunaku lw'eggulo. Muganda waffe gwe bayita Mutagubya Fuluje bamukubidde wano e Magere amasasi ng'eyamukubye ye OC wa polisi ye Magere. Mutagubya Fuluje bamukubye amasasi ne bamutta ambulenzi muto myaka 25, omulambo gwe guli Mulago. Kyanaku nnyo ti abatemu bwe batyo bakola ebintu ebifaanana bwe bityo ne bagendera awo, era tukyabanja obwenkanya ku ttemu eryatuusiddwa ku muganda waffe Mutagubya, gye tumanyi nti ebiseera bingi obwenkanya bugaana okuweebwayo, naye tumanyi eyamutemudde, tumanyi bwe bamutemulidde, tujagenda maaso nga tubanja obwenkanya. Olunaku lw'enkya kwe kulonda, tumaze ebbanga nga tubakunga bannayuganda mwesoboleyo mulonde. Tulina essuubi nti mugenda kuvaayo bangi mulonde.
tuze tubagamba mukanoonye mukalonde mukakuume bubakaba mukabanje omutendero gukanoonya gwaweddeko enkyakukalonda tubasaba muveeyo mu bungi mulonde abalwadde abakadde n'abateesobola tusaba mubayambeyambeko baveeyo balonde mwabeesobola mubeerewo esimu zaabwe zibenga kweziri nga mu recordinga buli ekigenda mu maaso tumanyi nti internet bagisazeeko naye era tumaze ebbanga nga tubasaba era nga tubakubiriza mwabavubuka ab'omulembe guno abajagujagu musigaleko nga muli ku internet ndi musanyufu nnyo tibangi musigaddeko eyo gye tuyita Robert style kati gwe abuuse buusa n'abalala botobuusa abalala oba otukoze bubi nnyo sente nyingi ezoononeddwa nga baagala okusalako internet twabagamba kye tulina okusooka okukola kwe kulaga ono namukadde tiguno omulembe mulala nnyo so tubasaba muyambe abalala abagiddwako internet mu bumenyi bw'amateeka bo bezzeeko kubanga tewali musango gwe baba bamenye tewali musango gwe baba baziza tewali teeka lye baba bamenye level gye tuliko yakalonda muveeyo mulonde akalulu kamwe mukakuume bwe bagezaako kabba ekyokola mukimanyi kuba muyina eddembe okubanja akalulu kamwe muyina eddembe okwekalakaasa constitution yaffe akawaayiro 29 kabawa eddembe okwekalakaasa kasita mubanga mukikola mu ddembe ate mu mateeka nga temuyina na byakulwanyisa.